kumikutu ejenja Stickman mu Sudan Sulait son of mama namdo mukalanda mukwano gwa mulongo bele sala mukwano gwa mafina Amelia Masira all over same buyanga buya what uncle fango soja yeah tuli kumikutu ejenja ulo oli kumikutu ebipya 256 tuli kumikutu ogwa Luka Media kwetuli tuli kumikutu ogwa Mamero tuli ne kumikutu ogwa Praise Media wamune ku Sean Styles kona ogena kubanga osangako emboze eno eyenjawulo emboze yanjawulo muko era mwena abagira mu nsi ezenjawulo kusawe ezenjawulo kimukola kyamaanyi mwena mbaniriza okubanga kibanda ne kirevu bagana kiyalinga tuwa yabo oba entambula yabo paka Sudan yalimu olugero lungi nnyo banabika nasinga bali kubunkenke bungi bagamba omwana wa gundi abamba mututte omwana wa gundi akomyewo so bina tukabinye mu mbozi kulasi kirevu twamutegedde ti yakomyewo irwa kinyonyi yabaleka cyari kitya bintu bingi onako ebintu banga kibanda ashalinga na fera atulacha akiriza embozi eno okusinga embozi yeranda nenge simu itamanyaje amanya kamanga Davis ku noti musanvu noti 3 chenda ana musatu 5 munya eso ino kubango kimanya kubanga cy'abantu erinya bali manyo okusinga namba y'essimu kiba kibi nnyo nduseka wala ndio kumula mwakali okay nenga nakuzo mwezi 10 tugenda mu Afripass Convention wali mu Dallas Texas USA omwaka ogujja namba y'essimu ziri aho kubako otegere bigendo kuberayo ne nokusoma kwa manyi okwenjawulo so mwene embeera ndi kusaidia ngeno ndi n'omukulu akirevu musajja munakatemba ate era nga muzanyi wa movies soko kuzeko ali ku 256 ne mukutejejawo wala musiza mwana abachunizo bali ku mukutoje kinene kirevu fango ni forest amina kirevu fango ni forest tunakotumwina malabu zake kirevu chimenge bili bitya tuli bulungi okola masavu nokusingawo kituufu ayimba akayimba nti obulamu okutambulanga yobala kituufu oli mu bulamu okutambuzanga yobala nokusingawo oli mu record making ndasi tusobodde kuba asija bakola bitutamayo tulikola tulibikola kutegera era fe tunakola ko byaffe nabadde bakola ebyaki ebyabwe sika katonda lyagala ensi ekomye kubali tefete twalize kutegedde twaji byogena kola babu mali babikola akende bidabikola nayukola akwana oboze bobo kati okola bibyo yageraganya natandikira kuba negwa gwe mulimo gwe tuno kuwa stole ye Sudan jikutemere bulungi sali badde wagenda inagenda kulaba kibula mu wakati manyiwo kubanga yanjukira wakoma ngamba nti omusajja ajja e Uganda nga sheri ya sose yaganye nogamba agenda kujja Uganda tumutugaga yensonga ezo lwaki bachusha sho okujiza mu kifo kiranga sitegedde kati ustati waliwo kuvuga speed ate nga bamu babimanyi saabo kwatanye mwero mungi nze ngwe kwata toyala kuvuga speed nga tegedde sakuvuga speed boy ate ne tubiri yali amu ne gogwa fit ni bayini tune twakonzikiriziganya aberi na aberi ewali kyamutugolola obulungi genda kola ki mugenda genda kola abakuteka mu sente kampani zonna beyongera okuwazi okuwa business naffe ne bana abala bali ku ki kamera kondi Mamero Blaze era lwaki kampani yo Sean Styles ate eri mawulire buzibuzi zikwataganirawo Sean Styles fashion Sean Styles exclusive okay nange maze okweyanjula oyanjude okay kire bamanyivu sajja kunaziza oli mulimu era olaba kirevu boyimalayo mubi kiranga nti olumu omuntu ayogera ndowooza nsaaga ekimala kutuuka okitegeera oyagala ddirawo sikati
Akuza bali kutekeko. Gazo lya kirevu. Asisobola nawe kibana nawe kimanye nawe. Bakibangole bitu webisho. Aya twende. Tuli mu mbozi ye Sudani. Kibanda. Lwaki osaze okunyumya mbozi ye Sudani ngo ine mbozi eye London jiwagana okunyumya. Just jiwala kati nino kama lero. Let me share with you mbozi ye Sudani. Sudani ne bade yanja bulo muko okusina ku London. London yete bagasa. Bane bana lijiwagaye mwali gambi atudulira. Kati kambone mbozi ya moji tufu jimukola ki. Tugasa mu East Africa. Kati febogena mu ghetto. Obafinze jina kulira nentegera yange ya jina ina mukasira ako. Nga bojja no ngamba nti no chali wange yalonde kulesa. Obasukali anti nseka. Kubango oyogedde obulwadde muki. Obutakwataganye na mbeera ya bulijjo. Oshegede? Nze mu ghetto eyo saako omuntu alina pulesa. Nawadde sukali? Kumulwala kuki. Nawadde alusa. Azo soberayo. Soberayo. Naye busukali. Yagulate mumu. Kati example. Timba kunyumiza mbozi London. Nabadde njigambye abantu abachi. Abachamu. Ya nali badde nga avimba kati kamba temere no Sudani ya fulungi. Nawe nga kikwangwira okusala obusazi n'endaga muntu n'oyingirawo n'okomawo bwekiri ate kimanyi Sudani tesukka nga kyabiri tolina Sudani ekyabiri oyinza okugogera n'oludda ezoka 15 awo kitegedde kale tour to South Sudan tour to South Sudan bwe osobodde naawe genda olambuleyo Atujasinzira ku byonyumisa. Byonyumya. Stickman mu Sudan ngende ka Sudan. Batugenda obane. Okay. Lwachako lunako olulala. Katandikira kuki. Otutandika kibanda. Jane ye Sudan nebyo yigidde mu jane ye Sudan mugenda nebyo yize kubanga ogambye toja tumiza mbozi ye London. Twanjidde bulungi. Tiani yetinze na mbozi ki. Nuyagala tumize mbozi ene yetezegeza badde jane modemo n'okusoma n'okuyiga. Chenjizeyo kingi nnyo nga kiyambe eggwanga lino. Chenjizeeri kingi nnyo nga sobola oyamba ki eggwanga lyaffe. Ekipati kiyambe eggwanga lino sobola okuyamba ku ntegeera y'abaki y'abannansi. Kati ffe tubadde nga wano nga tuvuma ekisaawe kyaffe eky'eggwanga. Tutandikira olwo ku kisaawe. Entebbe International Airport. Tuva wano eno tugenda nga n'ekifaananyi ky'ekisaawe kya Dubai. Mu mutwe. Ngalimanyi kimanyi kiri eri? No, n'ekifaananyi ky'ekisaawe kya Dubai. Bwe kifaanana. Otuuka ku kyaffe, bannange ekifaananyi ekisaawe. Omanya nti eno Uganda n'otuuka. Kati tugenda otuuka ku kye Sudan. Ngirisi airport. Nga kisaawe kya nnyonyi. Obyawudde. Kati tuna airport. Wano tuna airport. Bali bena airplane. Kya nnyonyi. Airport. Leo lucheliwo. Sigwa obugwi. Branding. Oyitegedde? Yasi obezi tikatugwewo tumale tugende. Bayita mu buyisi. Ya tenebana encheza ku bano bannansi abalabanga baba bakaniranga nnyo ekisaawe ky'ennyonyi. Nga gibakaayanamu balaga nti ekisaawe ky'ennyonyi bwe kiba tekituukaganya ku level oba gye balaba obanga e Dubai oba ki. Bo bandooza balabanga esobola okuzingamya ebyenfuna by'eggwanga. Kitegedde? Naye nga tunaba kwegeraageranya kugeraganya ekisaawe kyaffe oba n'ekya Amerika oba ki. Oyagala naffe tusooke tukugeraageranye. Kitegedde? Okutereeza bulungi. Ntereezaamu awo ntangazaamu. Kati bonaba tunabageraageranya alien. Mugeraageranya ku Bebe Cool. Gwe tugeraageranye kwani. Kitegedde? Kojja ngamba nti alien level bweti Bebe Cool level bweti. Alien gwe nkugeze kwani. Nawe kugeraageranya kwa Messi Gundi. Kubanga yerevo zyo. Nedda. Nzo ngeraageranya n'omuyimbi. Eroja gambo yali nitusa mugera yamba na Nigeria bakuba bannange. Then gwe atali muyimbi. Kyekigano bane sente nga amisi.
kwana buli muntu wa bulijjo bulijjo solo zino nyamu okitegedde kati abagezi bokka then don't compare yourself to anybody si buli musajja tutoke Sudan pakati ni mu VIP nenga te VIP baba kuchisema kwa VIP nikusabira bana VIP nate VIP yabali tebanike kasa Luganda kijaba yambako kole nnyo otambula kulaba kibulamu nnyo kibulamu nnyo kati tugenda ne tulonderanga ebyabujjo paka ku hoteli mbayisa musamali kuba nnyo tuli mu lesson ne mujjane era okuratinga Uganda esigala esikowalinzeewo 10 ku 10 ku 4 ku kisaawe 10 erinnya tenga abali ne teniti batuse no 5 tizigamba mbozi yo mamirira mbozi ya wo wakana tuba South Sudan kirungi ekiriyo mu Juba temuli ntalo jaguza gwamu ntalo za gwamu nabuli mwagamba no just waone propaganda abeerayo mu kutiisa abalala tugendayo wali peaceful mireme michi mwekalamu mireme mingi laba ate Abasudani betwalimu ate sibe bali abawanvu ate abadinka bo bali wakati gye twalimu tulinga mu central walinga bagamba nti nakati bwe banyankole be baganda beeri segedde yakati tata abadinka balina te gye bave terinyamanya mazibu gakwata byonna nzina binoonyerezaako nembimanya nga siraba ate bawanvu gamba ate abawanvu bala balina enjocho bwezi ate abo si beeno kitegedde balina ekyalo ekirala nemirembe mwegiri n'okwefaza kutono buli mwali bibye tawuni eri bize naye nga ate bizinesi ntono ne bizinesi ntono ekidamu nti amaduuka gakola nnyo kiro okusinga emisana tugala budde bwebuti kati ojjukira liiki ogenda obaako kyogula sawa kataano amaduuka maggale ez'emisana bizinesi tezitambula misana atologula te bizinesi zikola nezitambula mbeera yabwe simbi ey'obudde n'abantu bennyini era badenda kubuuza lwaki bagulawo kawungeezi si mbeera ya budde betera okubanga bagulawo kawungeezi kyakinoonyezaako izoba nayo mbeera zaabwe kuba ndowooza abakozi baki eno gyetwabadde gyetwabadde eno manyayo obadde ngeno uptown trading center kati ate netuyita tunayo era ewayo street era nazo ez'abaganda nga bo banayo ne bakola ki ne bafugayo emirimu gyabwe gino egyabwe gyo gye basobola okukolera baali kuba eteriyo nnyo bizinesi okujjako nti nno muli bazimbi abantu bakyazimbi muli bamakanika kuba emmotoka nyingi era bamakanika bangi nnyo eri ne badijje beeno ne ba MC nti lwaki nti abaniga balya ssente kiseera bali akasente kaibulinaku tebakalya okujjako twagendedde babadde mu mbeera ya baita economy ng'esse nti ensi okusinga efuna ku mafuta kati abayeekera abalala gye bakula pipeline amafuta gye gakola ki yagatambuza sente neegwamu naye ng'ate sente zaabwe zikoma ku lwasa enene noti yaabwe nene ya 10 nalabyemu nekibako kyekinjigiza nti kirungi nnyo abantu wano basinga bamanyi okukayana sente ya Uganda terina value egudde enabuuse sente ya Uganda terina value nebabuuza terina value eti nebakigeranya kuli Amerika ebeete nakupulaka ebitwala emeka 5 kino tukitegeera kati ate kinagenza babe Sudan kati nabye nga ate Uganda yeetaageko nakupulaka emitwalo 10 owaaye tizeo kugamba mbozi webayiyo tuwa South Sudan kale bimamirira ekitegeedde nti okyambya kiri bwe kiti tebalina binusu balina bupapula
kati ekiddo kyabwe